Engeri bafuuti soja gye batuttemu wizo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Shakibu ne Zari nabyo tebinnaba kuggwa. Eyafiirwa maama we alaajana naye bambi ate baagala kumutta. Ebipya bizuuse ku bantu abaafudde ekiteezi mu kasasiro. Omugamba mutya mwasibye mutya bantu bange. Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba viidiyo nomugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne muno notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakozefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. So munnange beeyune obakubireko ate weefunire obulamu obujja ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera olimu. Munnange sigenda kulwisa nga ky'olina omumanya maaso awo ensonga za Zari zonna nzireese ez'okulinnya ku musajja ez'okumulangira wamma abantu abamu banyiivu ate abalala basanyufu era nga nkutandise ne mwana muwala ono gw'olaba kano akatambi katulwendiize nnyo oluvannyuma lw'omwana muwala ono okujja ku malaalo ga maama we n'atandika n'amuyita munnange maama jangu nange jangu ntwale jangu nnone nga mbonyebonye ekimala abayitiriza okumbonyaabonya abantu munnange abantwala abeefuula mbu bagenda kunnyamba ate baagala kusaanyaawo obulamu bwange. Ngenda kuba mbateeramu eddoboozi maaso awo naye maama nze nzannyisa bintu birala sizannyisa na muntu yafa. Nze kimanyi omuntu yafa taba na mukwano. Kati neebuuza ono omwana omuto gye yajja obuvumu obugenda ku ntaana ya maama we ate atandika amuyite mbu maama jangu bannange nabyo bitiisiza ddala. Mazuukuka mama bambonyabonya mama jangu mama zuukuka mama wazuukuka mama zuukuka mama jangu mama Naye nga ddala lwaki obeera obonyaabonya omwana wa mujja wombola okuba maama we yafa? Bannange ffenna lyekkubo just nti awo oli aba atusooseyo busoose naye bo bakadaama bawadde dda mwana muwala ono mbw agende ku internal affair ate afune passport. Munnange ago amaziga gakaaba ajja gakendeereza mu nnyumba y'omuwala bwe. Munnange bafuuti soja kye bakoze wizo wamma enkoko ekikola bwana bwayo. Wizo yagenze n'abuuza nti comrade totukoleddeyo graduation party nabadde neesunze okujja okulya ekimere naye maama kye bakoze wizo ndowooza enkoko ekikola bwana bwayo. Munnange omu gy'avudde n'amugamba genda ewa piraawo pate gasiya. Omulala n'amugamba munnange kabulaza totukooya bino byo si byawala kimulala n'amugamba mbu tuyinza kugattika sitaani naye Katonda ku bibiri obeera oyina okulondawo kimu oba sitaani yaani nze naawe bwentyo nkongeddeyo ate mu bafiirwa bwe tweyongerayo mu bantu abafiiridde ekiteezi ku kasasiro. Munnange awo omwami muyina maaso awo nga naye yafiiriddwako abantu be bonna kyokka nga tebannaba kulabako mulambo n'ogwa mulambo n'ogumu. Ate era ebipya ebirala bizuuse mbu munnange gavumenti yeeri emabega wa kino mbu yo eriwo okwekkusanga yo kyokka ate tefa ku bantu baayo. Kale byonna Museveni ebintu ebimu by'osinze okukola mu ggwanga Uganda kwe kugula teargas okugula emmundu okugula batuuni n'okudiployinga abasirikale ng'ekigendererwa ky'abano si kyakulumirirwa ggwanga wabula gwenga gwe selfish interest ezizo ez'okwekuumira mbuyinza. Tusobola kuŋŋamba ku myaka gy'ofugidde eggwanga ng'abantu bakyasobola okufa nga naye ekibatta kuwumbulukuka kwa kasasiro. Kyokka n'ekyennyamiza enjega eno eguddewo nga naye tewali na bikozesebwa bisobola kukozesebwa bantu kutaasibwa. Naye singa bagambye nti Bobi Wine ayina gy'alaga wandirabye amagye bwe gakulumulukuka okusobola okupreventinga Bobi Wine okutambula.
bannange muzeeyi ekimala gwe weerowoozaako gwe nga gwe kugula byakulwanyisa kwekuumira mu buyinza nga naye ku ssaawa yakakati bannayuganda. Ate awo wetutuuse mbu munnange bano abantu okufa bulagajjavu bwa gavumenti mbuyo eriwo okwekuusa si bigambo byange wabula nange ate byenfunye byenzija ne mbatuusaako wano ku Sylvia News Extra mbu singa gavumenti ebadde ekola omulimu gwayo bano abantu ate tebaalifudde wenkongerayo ewa Vanessa Onono nga mukyala Bruno Kera nga balinamu n'omwana ng'olunaku olw'ejjo baakuzizza amazaalibwa ge ate mulowooza tebaamutudde dda kati simanyi ayinza okuba nga akyanga sayidi zombi kuba agali mukugambibwa mbu Vanessa ne Bruno K baddiŋŋana naye maama mbadde mpitaayita muno mwesewumuzaako ate nga sigwa ka vidiyo yenna ng'ali mu mukwano ng'ali mu laavu bitya so munange Bruno K weekaabireko yo omukyala baamututte dda munange azadde boss ready ayongedde okulumira nga olunaku olwaleero ye yeefaananiddeko ddala bw'atyo kati mwetabaliko oba mwogere oba mutokomoka mugambo mwogere byammwe y'obulamu butambulira ddala ng'ate weyabubalaba abamu bali ku sayidi ya Zalira nga ye Irene Miki avuddeyo n'agamba mbu omukyala waddembe okuwa amateeka ge mu maka singa aba nga yawasa omusajja ate era nga yasingako n'akasente bannange wo okwegamba sayidi zombi. Mwana muwala Irene yavuddeyo n'asekerera abo bonna abagamba mbu Zali mukyamu ate ye Nicholas avuddeyo n'agamba nti wabula Shakibu alimba olo Zali weddings agambye na weddings ekitegeeza nyingi nyombu zonna have ended in tears yali amanyi ye n'amalako oba tali lejjula bannange awo tuli ku sayidi ezeeyo mbu zonna weddings zigwera mu mitawaana myereere kwegamba ye mwongera ate omukumakuma maaso wano abamu abantu banyiivu oluvannyuma lwa Zali ate okuvaayo n'aswaza Shakibu nga atamusanyusa nkombu kyokka ate nga Shakibu omulimu gwakola ku Zali gw'amaanyi nnyo kubanga buli mukazi yenna Zali amazima ganyiiza googerwako waaba Diamond yazze wonga omuntu ali mu mukwano n'omuntu Shakibu yabadde alina okunyiiga lwakuba lumu amazima temwagala googerako ebintu by'oleeta mu media bya kisiru I pay myself fuel. The cars are mine. Tebasa akungo ba munyumba zonna zange. Kati awadhani Shakibu ali omwagaza akingo kimanyi buy yourself fuel. Woba omanyi kye kikuluma. Abakazi bali mbufumbo beekulira mukene. Naye n'asigala nga honoringa no respecting omusajja gwali naye mbufumbo. Gwe ng'otugamba I buy myself fuel. Woba fuel ye yali ayingiza mu bufumbo. Ng'omanyi kye kikuleetera honoringa omuntu mu relationship. Wali sigadde nga weegulira amafuta ko tewali badde n'akubeerako buzibu. Those are issues that have even been solved. Unless kati oba ni mutuufu kubanga abamu bagamba nti yesu omuntu w'essente ze waddembe okukola kyonna kyawulira mu maka ge kati ate abalala bagamba nedda yesu nawakubadde essente oziyina naye ate omwami wo toyina muyisaayisa mu maaso naawe ate osobola okunterawo mu comment section ku sayidi zombi aliwo mutuufu. Shakibu ize woliya enkudi enkadde tezinika omukazi asikene eddoboozi libali engeri afa amala nakutamira omukazi omukadde omala kutamira okumulya tosobola mukalakata nga totamidde. Zali I'm just remind you have to bring yourself to prove yourself every day because jukira omuvubuka omusinga emyaka 18 naye kati Zali wenafuna musajja wa myaka gyo nakwate mwagala kutuula ngwenafuna Gilbert mu Kenya wenafuna Seka ikusabula kidolido webake ogenda beera what are you bringing me the table okuzina omukazi omukulu obanga alidde sente za Museveni gwe kati wandibadde oyo mulenzi omukwata na bulungi ebirowooza genda weepakira emmotoka y'omukasolo bana bakazi abakulu walaba kati Zali anyirira ng'omuli wala bana bakazi abakadde anyirira oli walawala naye musemberere omwambulemu engoyi wano wakati w'ebisambi waba wakadduwadde walebera wati walebera wati wakati w'ebisambi walebera wati nammwe abawala abeebaka n'abasajja bakulu nammwe mbawo ekitiibwa omwana myaka 23 ng'olina omusajja wa myaka 6 omweweetaba omulimba bebi nga yonna aliwafi mwana wange wabula banange ye Kapale ate naye ayongeramu n'akisusa amaaso wano nina jjajja Ishuli munange ng'ate ayongera okugumya ku Shakibu nti omukazi kwaliko akimanye nti yali mufumbo ate nga ayina n'abaana mu basajja 2 ab'enjawulo katumulaba ate tweyongereyo mbu tate ng'ofunye omukazi ayina abaana nga toyina
nga tomuyinaamu baana ebyo olina okugumira nze waliwo ebintu bw'oba tolina baana ng'omukazi wamuzaalamu waliwo ebintu by'otalina kwesembereza ng'emikolo ogikyayira ddala simanyi baaside z'abaana taata w'abaana najja ne yeeyisaayisa n'oggwako emirembe n'otunula eno n'okubira omuntu abatakuliiko masimu ne weetambuza gye batakuyise oyagala agende tagenda ekitegeera kakati ebizibu by'oba ebimu by'okutte ku mutima n'ogaa kino nja kigumira kati senga Ivan abaddewo Shakibu abadde agenda alaba anti mba muva muz'abaana ba Diamond ne mudda muz'aba Ssemwanga neeno endala neetuuka neeno ate birthday zanguwa so musaasiranga omuvubuka njagala akyandolinge bulungi kireme mulemanga ekya Henry ate akimanyiire kubanga omukazi alina abaana bakugawe batyo yes ezali yatugamba ono gwasibiddeko buno obudde gwayagala era agenda ozaalira ate wa Diamond baddano naye Diamond agenzeyo lw'abaana ate zali yamanyi kamera we ziri kayala mugezi ne wa Diamond amusibyeko nga nabbubi nti achekinga ini n'abaana Diamond aleme kubona mukazi ali permanent okitegeera kati awo yaba akyaliwo ng'omukazi omuwambi wa territory when women are in 40 baagala nnyo abaana baabwe gye wavesi essente kati zali yamanya waateeka okugulu kwe kati alina olwanira territory that's why she checks in and out every now and what then naye Shakibu tekyamulemeye n'abisuulawo n'amuleka ne Shakibu yeetezera naye mu magezi mukuba ne zali era naye kwasinzira ku ndabika ye to attract other girls abali mu saako zaani za zali just in case kiganye n'abalinze Shakibu nabo bangi yes so ne Shakibu wadde ngera Diamond webiri ate naye ye marketingiddemu moso ne Shakibu atayagala okiringa ne Diamond mu myaka gyalimu n'ennyonya gyanoonyamu ssente kyo tekiyinza munyiiza a blessing in disguise kuba naye tanoonya baana mu zali bw'ati ate jjajja Ichuli naye bw'avuddeyo n'atangaza ku nsonga za Zali ne Shakibu we tweyongerayo munaaga abantu bali ku kimu bagamba nti Shakibu osuula ddi Zali munage nabo mbu bamwegomba baagala ate okumukwatamu nga naawe w'olaba mu maaso awo bannange omanyi onaatuukiriza olugero olugamba mbusuula nze nnonde so munange Zali Shakibu osimagiriramu Zali ate bangi abamwepikira ngenda kuba mbateerako akatambi maaso awo ate era akazali naye nze muzikirize ba mikwano mbasiibulire wano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange beeyune obakubireko weefunira ate ebisingawo ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera ddala ali mu relationship oba ali mu love oba ali mu marriage nga musanyufu kiki kyennyini my goodness kapo yaffe gye tumanyi nti eno bannange nga buli omu yandyagadde abeere nga Zari ne Shakibu Shakibu tewategeera assignment nawaawo omwana omulungi the beautiful actually the most beautiful woman in Uganda Zari the boss lady yavudde n'alaga frustrations ze era ye n'agamba ye ng'omukyala ku ssente z'ayina okuba nti avunnama n'avunnamira omusajja mukyala nkugamba ki ne bwoba ne ssente zenkana ki oyina okuvunnama omusajja ye Mukama Katonda alina engeri gye yamukolamu nti oba olyani oyina okuvunnama bambi Zari oyagala nnyo Shakibu sijja naga nti omwagadde because relationship yabwe teweddeewo nti kubanga olaze frustrations zonna anyway katuwulirize ka clip kano omukyala nga yemulugunya Shakibu is everyone's dream guy blah 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 you can have him expenses on you you can have him yeah I'm not even there with you guys like I've fucking literally shown this guy like I love him I've shown the world I've done everything I need to do. And then I still get these things. Oh, you with your baby daddy. Oh, my baby daddy. What about my baby daddy? You think I don't know my baby daddy? Memuloza simanyi Diamond yani. Muloza simumanyi. Mulero Shakibu atandika okuthrowing tantrums nti ate nakulabe ne Tata Tifa. Tata Tifa wabula kitegeeza nti Tata Tifa. Okay, ako Kamala. Abalaba clips zino
abangi mugamba nti it has ended in tears. Nedda, it will not. Bana ababiri bagalana nnyo. Actually Zari ndowooza bukyanga afuna aba boyfriends oba abasajja ne mubalabako mwenga bannayuganda. You can testify to this nti Shakib ayagala nnyo Zari ne Zari amwagala nnyo. Nga bwe mbagambye, misunderstandings are very normal in a relationship. Ate bizibu nnyo ng'osanze oli ng'alina abaana be oba nawe ng'olina abaana kati ate bataata b'abaana abo nga mu bulamu bwabwe mwebali. Kyanjawulo nnyo, kiba na kizibu nnyo. Actually gwe ng'omusajja era I must give it to Shakib nti obudde buno bwonna okuba nti Zari avudde n'acomplaininga ku mulundi guno, emyaka gye mumaze oba mwaka gumu oba ebiri oba myezi, oli musajja nnyo. Va ku muntu nga wadetinga omuntu n'omuzaalamu abaana nga ye Diamond Platnumz. I mean, we all know what it means. Celeb, si East African celebrity wabula international. Ekitegeeza nti Shakib alabira Diamond nga threat eri gyali. Now, once again, we must give it to Shakib. Nti oli mufumbi. Naye ate ebintu Zari byayogerako bambi. Olabira ddala nti omukyalo n'akwagala nnyo. Watukiro ganti yavunnama. Nagonda ku sente zayina ku mamotoka ge. Muletedde n'omukazi okutandika okubannyonnyola amamotoka gavuga sente zayina bannange. Abasajja ki kyennyini kye mwagala? Omukazi akutadde mu public n'akulonda mu kati waliyo omukazi gw'odatinga noga okay oyo mudatinze oba muwasizza mukyala wange and that's it. But you guys, dating a Zari somewhere omukyala yakimaliriza. Buli kimu osanze yeeterezezza si kasente si mubiri si biki, buli kimu osanze ayina. Nga kiki ddala totuula n'ofumba n'owabuwi mukyalo ono mukwano. Shakibu. Tuula ofumbe mwana wange, tuula ofumbe obobeze. Ono gwe wawasa wasanga awedde, wasanga kiwedde. Zari ali mu myaka egy'okusetolinga. Zari ali mu laavu naawe ku basajja Zari balabikiddwako nabo. Shakib oli wanjawulo nnyo. Togeza kutandika kutwala ngambo, simanyi ndabye kino ndabye ekiri. Obulamu bwa Zari buli mu mawulire. Ne bwe bandi mukutenga akute Diamond mu lubuto. Eryo ggulire eddamba ate likuba East Africa. Kati gwe ne weesanga ng'ojja kufuna obuzibu all the time. Nenze kyenkugamba kaataata. We wakwata awo ku Zari nyweza bakazi batono abali ebweru, bakazi batono abali eyo ng'akasente ayinawo n'asigala ng'akuwa respect nga Zari bw'abadde agikulaga. Oyinza okugamba nti adita ku respectinga nga muli indoors naye bw'afuluma ng'alagako ka respect. Ekyo kyanjawulo. Abasajja baliyo balina abakazi beepanka lwakuba nti balina ssente nga ne mu nnyumba I'm disrespectinga, nga ne mu bantu I'm disrespectinga. So Zari agezezzaako okuwa ekitiibwa ng'omusajja. Bear in mind nti Zari ne bwe yandyagadde okubeera n'omusajja yenna gw'ayagala akyasobola okumufuna kuba buli kimu akiyina. Mukazi mulungi sina kasente kuba si buli musajja nti anoonya ssente ku mukazi. Zari mukazi mulungi, Zari alina empisa, Zari amanyi okufumba, Zari is a mother. Bannaye tugambe ekituleke ki? The boss lady tukusabira ka mama naye nga twongera okuga nti gwe ne Shakib you are a match. Your couple is so beautiful. So temugenza ate kweteeka mbino kweteeka mbiri. Abaana mbaleke bakule. Shakib abaana baleke bakule. Abaana beetaaga taata waabwe. Zari akukakasiza okumala ebbanga nti ndooza ne wabeera Diamond nga yeeyambudde tekirina kyekitegeeza. So omukyala muwe obudde muwe essanyu tomustressinga. Nga namwe mbeera ne mugaa nti omusajja akola ssente ze tayagala mustressinga. Naffe abakazi bwe tuli. Bw'okola ssente yo oyagala kimu kunyumirwa ssente yo. So omusajja ajambulamu bo n'akulaga nti agenda kukulinnyirira. She's just gonna move. Sorry. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadi kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era
olina omuntu takyajjukira nebyavuga olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikubisiza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias